Abayi Museveni ali mu kategori y'abalalu abatemu abanyazi b'eggwanga n'ebirala byonna byonna byenjogerako abikoze nantabuulirirwa byonna abikoze eki then sina mutu yakako obudde bungi kumubuulirira bukya mwina temwagala kwogera ku nsonga ntuufu kaseeba ekwata ku Mwami Kyagulanyi oba ku NUP twetaba mu lutalo Congo tufuniramu wa lwa byanfuna ffe bannayuganda tuyinza kugamba ki Uganda mu kwetaba mu lutalo luno kujibuuza accountability tulwetaba mutufuniramu wa era ndooza abali mu parliament byebuuzi byali badde biriwo ku baminisita abali ne president twetaba mu lutalo lweyo tufuniramu wa kubanga twali nsonga twetaba mu lutalo abaana baffe bafiireyo resources zaffe zigende nga tuli kitufuna mba tubere clear bye tufunamu accountability eriwa Rwanda ina byeraga President Kagame ti Uganda yebabezaawo andi ne Uganda naye kyogamba Uganda izo babezawo nga President Museveni tamanyi andi Uganda ebegamba nti just oli abayogera bogezi kati wali wakkiriza ye Kagame wawudde ngo akkiriza nti bali abasupporting naye agamba nange sibimanyi oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda okola kyatendo nnyo nnyini ddala mukwano gwange atwekuumirako buli kadde era tuli basanyufu era basiimu nnyo olw'obulabi bwo oba olw'okulabako okwokola ku mukutu guno gwagaliwo abasiddi omusunsuzi erinnya eryange olunaku olwaleero ndi ne Ssalongo nga tannababuuzaako nsoko okutegeeza ku Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku Lyekatebo bagamba nti kyekiseera okutwala omwana wo kubanga olusoma lwazzeemu dda mu bufu ofaananako bwe butyo batandikira ku kindergarten then P1 paka P7 ate ng'essomero lino lya kisulo kyokka tewetaaga twala mifaliso n'ebiringa ebyo ebyokusulako omwana byonna asanga ku ssomero ebyokulya teweetika olw'ensonga balina school farm amata gaviira ddala awo n'emmere eyaffe ennungi eyamba omwana okuba nti ali mu bulamu obulungi n'okuba nti afuna okusoma okwetaagisa mukadeke kamujagala kutegeeza kusula motors abano basangibwa Makindye omulimu gwe bakola gwa motoka kutunda motoka mbufu ofaananako bwe butyo ona gy'olina tekyakusanyusa gireete otopinge apa akasente bagambe nti njagala eri ennamba eri 0779 21 ojja kubanga ogikonako ensonga ezikwatagana n'ebyemmotoka bajja kubanga babikolerako nga maliriza njagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi ba langi olina ekizimbe nga olaba kalangi akaliko tekakyakusanyusa oba kizimbe kipya nga oyagala kikusigira langi n'okumanya emiwendo egyetaagiso kikolako ba quotation babikolera ku 0705 19 36. Ssalongo buuza ku muntu tugambe ebigambo sebo neyanza ey'okulamusa ku batulaba era babeeranga ku programu eno amanya Ssalongo Matovu Moses omwogezi wa NET nze tunyumyemu amina by the way ndudde ndooza okutukeberayo simanyi oba kati bakyavuma oba baaterera mu layini lwetwasembayo mwano twali twogera ku ki mwalimu ebyasigirinya kati twali twogera then wali oyogera ku Dr. Besigye era nga ze zimu era ne ku nsonga zetugenda obeerako olwaleero naye luli bali bagamba nti you people muvudde okubeera nga mwogera ku yasiba Besigye ezimu comments ko zaali uniform nnyo nga buli yali emu naye nga bangi bajogera nti muvudde ne bw'okikomyawo nekakimaleyo kuba kati omulabi yeetanakitegeera muvudde ku kyokubeera nti eyasiba Besigye mubumpi kankikubuulize tuvudde mu kunenya yasiba Besigye eyasiba Segirinya waba tunenya atagenze kumulambula n'ataddeewo mbeera kakati njagala abantu bakitegeere siyinza kuddira mu kkubo nga mulimu omulalu ne musanga nga ali mu kubagana amayinja n'omuntu ategeera nennenya omulalu nenya ategeera kakati ate ekyamulumbaganyisiza omulalu yirwa kitya muviiridde kuba ye ategeera okusinga oli kati abuuza ekibuuzo ekyo yeetadde mu katyabaga ak'amaanyi alina ekkowe lyeetaddemu ery'obutategeera nnyo lwaki ffe abali ku ludda oluvuganya ffe twetwala nti ffe batuufu era tulina okukola ebituufu
era nga tulwana kwetagula kwoli akutukolako ebikyamu kale nga nategamba oli atabikola ebikyamu kyogamba abikwata bimanyi nti bikyamu kiri logical kyengeza kunyola kiri logical oli asiba abantu nga tebalina musango akikola akimanyi era singa kibadde nti tumugambe ntabasiba tiyandibasibye na busibi kubanga tebalina muki musango simanyi kiyinza okutawanyamu abatulaba naye logically the thing is oli asiba oli abba ssente z'abannayuganda oli alaga nti musibira mu abikola abimanyi ekyokulabirako ekyangu kuba tugendagendayo kyekyomusango kooti bwe yasaze yavuddeyo n'aga nti after all uganda tefugibwa balamuzi kitegeeza byakola abimanyi amaanyi g'emmundu yege yemanyi now setaga mutegako obudde mutegeeza nti mundu mbi kubanga agimanyi mbi era ensonga ki gyakozesa okubakolako ebibi logic kati nyina kugamba gwe atakkiririza mu maanyi ga mundu nti naye kale bonga nti lwatuyogera ko oli agikozesa then baya kukyogera oba wejje mu kategori y'abategeera obulungi ekyo kiri it is natural era njagala ababuuza ebibuuzo ebyo ebyobutaliimu bakyeteekemu bweteesi nti wenkibuuliza oba wenkireetera mbamba bazeemu amagezi era ndowooza nti bo bandikoze ebituufu kakati bo bagamba nti ate lwaki ogamba ffe tukole ebituufu then kati wondekedde choice ki oba tegedde kuba njagadde ebimu njagala nnyo okufuna feedback ku bye twogerako I think I will always ndoza kantandika okuleeteranga ku comments bulafuna feedback eyo nkuleeterenga some of those comments ezirimain abangi zebogeddeko nti oziyitenga kiyamba okulambika omulabi ono munansonyiwa era mbavumyemu kubanga era kutegeera kwammwe mugira ne mwesiriwaza ninga mutegeera ekizibu kyamwina temwagala kwogera ku nsonga ntuufu kaseeba gekwata ku Mwami Kyagulanyi oba ku NUP era teri balipira balala beebo naye njagala bategeeza wano nti kiyamba mmwe okwetereza ekyokubiri nze mbabalamu amagezi mangi n'okuba tuba nti mumulina okukola ebituufu katateko bongamba nti lwaki ffe mugamba tukole ebituufu then ondekedde ki so njagadde mukitegere nti Mwai Museveni ali mu kategori y'abalalu abatemu abanyazi b'eggwanga n'ebirala byonna byonna byenjogerako abikoze nantabuulirirwa byonna abikoze eki then sina muteekako obudde bungi kumubuulirira nina kwogera ku ggwe asobola okukola olukwesikwesi olumusuuza njagadde kwera clear so temuddamu kayana ate lwaki bwe baali boogera ku Segirinya lwaki mulekerera yasiba Segirinya ne mwogera ate ku bano oli musiru oli mubbi oli mutemu asibidde abantu obwerere n'ebirala kati oyagala tukole ki ne bw'onaamwogerako yakola ki ffe tulina okukola ebituufu ffe tulina okuba ekyokulabirako so temuddamu kayana ate lwaki mututwalanga ekyokulabirako bannaye tuli kyakulabirako era muli kyakulabirako temukayana ffe tulina okulambika eggwanga ebituufu gyerina okugenda kubanga bannaffe baaliseseetula dda ne liva ku mulamwa naye ffe twagala tulikole ki katutandika gamba ati ate lwaki twogera ku bali ababbi twaboogerako ebyo tubyogeddeko naye tugamba tukoze tutyo balemesa okubba kati ngandi ate lwaki onteeka mu debate yo balemesa lwaki twogera ku bo bennyini so kalogiki katono nendowooza era kanaamala ne kategeerekeka amina obaolumusi bana bigambo birungi ku bantu nga ekigambo kiri kiriya nga beesiriwaza omuntu yeesiriwaza aba ategeera kati kiri abakikoze nakyo mu bugenderevu kyebagamba nti gundi weesiriwaza so they know what they are doing they know what they are talking about but tebaagala muntu akola kituta positive criticism. Alright. Kale Ssalongo olunaku lwejjo bwagenze okuwungera nga abadde bagenze nga naawe wabadde omukubbo okulaba Dr. Kizza Besigye ne munno Obed Lutale saako n'abasiba abalala abasibwa ku biragiro bya kooti y'amagye essuubi lyatandise okuba nga likendeera oluvannyuma lw'okuba nti ekitongole ky'amakomera kyalagidde okuba nti no si baakuyimbulwa okusinziira ku Elias Lukwago munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye bwe basinkanya akulira ekitongole ky'amakomera omukulu Johnson Byabasajja yabategeeza nti balinze kuwabulwa okuva ewa Ssaabawaabi wa gavumenti ku bye balina okuzzaako oluvannyuma lw'ensala ya kooti ensukkulumu ku basibe be bakuumidde ku biragiro
bya kooti y'amagye mbuufu obwo. Bino byonna byabaddewo olunaku olweggulo nga biviira ddala ku lunaku olwokutaano ndowooza zaali ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa January gwe twakakuba amabega. Oweekitiibwa Chief Justice Alphonse Owinyiddolo wamu n'abalamuzi omukyala Catherine Bamugemereire, omukulu Kibita, omukyala Mugenyi n'abalala abaali kakiikako we baasalawo nti kooti y'amagye ddala teyina buyinza kiringa ekyayagala n'ogigeraageranya ku Judicial Disciplinary Committee mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula olunaku olweggulo nakulabyeko awo ne President w'ekibiina Kinid n'abalala ndowooza mwadde mugenze n'essuubi ery'amaanyi okulaba ku Dr. Kizza Besigye wamu n'omukulu Obedi n'abalala. Wabula mwavuddeyo nga mwanjala ngalo mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula byonna bigenda okutuukawo nga ne omukulembeze w'eggwanga naye yalinnye mu kyoto yagaye nedda ssebo abalamuzi abo abaatuula si be bafuga eggwanga lino era si yejja okuba emmanya y'enkoko. In fact okusinziira ku ye ayagala atone General abeeko enteekateeka gy'akola ndowooza tubeere n'amendment mu ssemateeka agamba nti kooti y'amagye erina okusigaza obuyinza bwayo era erina okusigala ng'eramula mu buufu obwo. There you go Ssalongo. Akati jo okugenda ku kooti twali tugenze kulaba ku Dr. Besigye twali tugenze okwerolera oba okulaba oba ebiragiro bya kooti binaateekebwa mu nkola ekitongole ky'amagye ekya tribunal ekitulema kindi gimuyise kooti era ne tubatugamba tutagenda kuleetebwa kati ate gwe kyogenda nti ate amaanyi gatuwedde nze tegampedde kubanga ebintu tubirwana mu phases. Ndowooza nali omu ku baatandika wano okugamba abantu tulema okutukuzinga emikono nga Dr. Besigye ali mu nkomi. Oba twakolako program naawe oba yali mulala nali naawe era nenenya nnyo abaali bagamba mbu yeetega simanya byebyo mwe mwavaamu biri biwadde ngamba mbu yeetega simanya ate biki byebyo. I think nali omu ku ba pioneers because ensi yali esirise ngeringa esalidde Besigye omusango n'ebirala nali omu ku ba pioneers. So siri mu kategori y'abannakigwanyizi kati gye kyatututte kwe ku witnessing oba okukakasa oba okulaba ekiragiro kinaateekebwa mu nkola bagenda muleeta baddemba muteeke mu kooti gye bajjeewo Supreme Court jalangidde taliiwo etakyalina buyinza n'abagitwala manyinze nimusomesa kakati oluusi twagala nnyo okulabako bwe tuba tusomesa mwana tumusomesa ebyokumpi byalabako bimuyamba ate okutegeera ebirala ebijja mu birala kati kyekyatutte basically kulaba kooti ebiteekamu so ndowooza ekisooka tebamuleese ng'akaboni yakategeeza nti baategedde byavudde mu Supreme Court ti kooti teriiwo okuwozesa Dr. Besigye ne bataagala kuleeta buzibu. That is one. Kubanga singa bakikoze kitegeeza badde balidde mu nsi olukwe because etteeka bwe baliise n'olimenya mu layini eyo ate nga naawe ogamba okwassa amateeka. So eyo yadde ensonga nkulu nnyo okulaba nti oba eteekebwa mu nkola ndo that ekyo kimu kyakoleddwa tebamuleese kati ekyokumujja okumuta eri Supreme Court bwe yali esalawo yagamba nti fayiro ze bwe babanga bakyagala omuwozesa bazikwate baswale wa DPP bazireviewing yala wa kisaanidde okuvunaanibwa tukikola ki tekisaanidde bwe kiba kisaanidde bamutwale mu High Court ezaffe eza bulijjo zino awozesebwe. Kati ekyogamba nti ateebwa oba tateebwa omanyi njagala nnyo okudiscussinga nga nsinzira ku mbeera Uganda gye tulimu n'abagikulembera amateeka bakimanyi nti weegali naye balemererwa bulemerero ogagoberera kyova olaba nti Supreme Court byasazeewo kyasazeewo kya tteeka lyatetewa kirowoozo biri byabadde biragiro byabadde biragiro era ne bagamba nti bwe babanga baagala court martial ebeerewo ne balambika birina okukolebwa kidde Chief Justice abeere nga alina obuyinza n'akakiiko ke okulonda abalamuzi abanaagenda mu court martial nga bakolera mu mateeka ge baasoma era nga bali under
ekitongole ekiramuzi ekya Uganda n'ebirala bibalambise amateeka gabafuga ag'ekitongole otegedde n'ebirala bibakoze ki era babeere nga bafuna benefits ng'abalamuzi ze bafuna mu bumpipi kooti ebeeremu abalamuzi mu bufunze era Supreme Court tiyajjawo kooti maasho yalambise kyeyina okuba okusigala nga weeri kati mu bumpimpi bagijjeewo emu birimu logiki bo tebagambye tugidisbandize tugijjeewo bo bagambye nti abalina okuba mu kooti olina okuba nga wasoma obulamuzi wasoma amateeka n'ofuuka omulamuzi era obeere ng'oli wansi w'ekitongole ekiramuzi kati bwe banga baliyo si bye bali abo badde bagitwala babalese mu bbanga nnyo kati Freeman yakubaka freestyle kyali mu kukola kitegedde so Freeman kati ali mu ka freestyle y'amateeka gali mu freestyle ali mu kapera oba kapera okategeera bano balaze ati si basanyufu ku ali mu kuba kapera ali mu ka freestyle now ndowooza nti ekimu kyatuukiddwako efforts zetugaseeko ffenna amaloboozi ge tutaddewo okuba nti waakiri ekya court martial okukozesa abantu ba bulijjo kyavuddewo I think that was an achievement era sijaga nti eddoboozi lyange terigase ku y'abannayuganda abalala badde nga bayayanira kyekimu ate sibyogeddeko gumu ebiri paka abantu bafuka ne bafuna ensonga ndowooza eddoboozi eryabadde ery'amaanyi ennyo yagatiddwako ekitiibwa Mpuuga kuba bwe yagamba nti ife natwebase n'ekibiina ekinene sipiidi gye batute ne kufuula paalamenti n'ebirala so ndowooza tukolenga ekintu ekituufu tuleme kulindanga kuwulira amaloboozi mala tugawakanye buwakanya naye tukole ebiki ebituufu kati okusalawo okwo okwakoledwa Supreme Court nsonga nkulu nze nagijjeemu ebintu ebyenjawulo ekisooka omusango ogwo guva 2016 gwalenga tegusalwa naye gwasalwa ne bakola apiiru netwala emyaka egiwerera ddala gibadde ng'ena gyetwabaddeko negiwera ndozi gibadde emyaka gibadde emyaka ng'emeka ng'ena gyonna wamu gy'emyaka 9 lwakuba owekitiibwa yagambye nti temukitwala akati ye yagambye emyezi 8 nga bafunye ensala naye ekibuuzo ekyabaddewo ekyamaanyi era nze kyenatunuulidde lwaki mu myezi 8 bwe baafuna okusala tebakutuwa lwaki bakutereka ensala yabaddewo myezi 8 lwaki bagitereka ebadde ekola ki eyo munda ebadde ekola ki nti tutusana okufuna abaana ba NUP be baata kandi tubayita abaana si batwakiriza eno wakwadde bantu bakulu ekyo disclaimer nyiteekawo abaana ba NUP be bakwata ne batuuka obbogezi oludikya mu kooti y'amagye kirageeza singa ruling eno yali yaweebwa dda tulaba nti ebikoleddwa myezi ng'ene mabega byali badde tebiriiwo Mwai Museveni agezaako okulaga nti amateeka agaagala naye gamunyiga yatagakkiririzaamu ekyo njagala abatula bakikole ki bakitegeere Mwai Museveni alina okubalansinga ebintu bibiri western world emuwa obuyambi nga yetunulira democracy ne rule of law naye ate ye ng'omuntu akkiriza nti democracy ne rule of law si bye bikola nsonga kyavaanaga nti after all ene Uganda tefugibwa balamuzi hati ne musajja waffe ali fixated naye naavayo n'akugamba nti kale musaaga we yajja kuvira mu ssanduuko oba ng'amaze kuvunnama naye waliwo obubaka bwe tulina okufuna mu bintu bino ebimu bwe tuba tulina amaanyi tutyo gakozesa n'okwogera ennyo era n'amaanyi naye munnange nno olunaku lukya oba olaba yali Bagbo gwe bajja mu mpuku wansi eyo ng'atuuyanya yoba yali yesibye na tawero n'alaajana naye ng'anoonya buyambi naye nga era bidde yadde akola abalala mabegaawo waliwo ani yawuza mbu yakubira international community gyemuyambe nga bamusazeeko yali era mu West Africa awo mwerabidde erinnya nakuba recording akantu nakata help me I need help mwerabidde erinnya abantu bamukola banta badalika musekere abisege ne bakakati muzeyi wakazi byobadde okola omanyi tuba n'amaanyi wano ng'obuyinza bukyabulimu baba mga international committee bulijjo nga togiyita in fact abannansi be bagiyitanga kakati nsaasira muganda wange Muhoozi
amaanyi mangi naye alowooze ku batabani ba Gaddafi. Olwaleero Saifu yaliwo naye bibamukolako omulemesa n'okwesimba era yagaladdemu yeesimbewo kyatwala okununula eggwanga ddemu alikole ki naye kyayitamu alinga muntu wa bulijjo ne baali mu buyinza emyaka 4 emeka. Lowooza ku Assad wa Syria mutabani we kye bamukoze. Kugamba si kirungi waliwo abaali bwe twali ebyo bya Pierre nga bitandika. Abantu bawozanga akati Muhoozi omuvunaana ki? Omuvunaana kuba nti yazaalibwa president. Bwemba Museveni mulina ebizibu naye muvunaane Museveni. Niye Muhoozi talina buzibu. Mumuvunaana ki? Kubanga yazaalibwa president oba. Simanyi abaabuuzanga ebibuuzo oba nakati bakyasobola bibuuza. Tewabiwulirako? Ku bye balabye. Tewabiwulirako? Nabirabanga. Babibuuza nga nti kakati Muhoozi ye mwana bwana. Andi byavanga eri ku timu Pierre. Bali bazadde be. Kati bazadde baba balina ensonga gye mbayinako. Mutunulire bazadde be temutunulira mwana. Ekuba mwana katayina musango yabakoze eki. Naye nze nga nkimanyi bulungi nti yaduumira okukuba abantu Karamojja mu Manyatazi. Ne babookya helicopter ne birawo ne bookya nga Muhoozi yaduumira. Ne batta abantu. Ebintu ebyo story need ye breaking out kyali bugoloobi. Era ekyavaako mu wiki ezaddako Museveni agenda agumba wa Karamojja. Ekitta abantu ekiwuka kikola ki? Ninga mutabani we yali aduumira. Kati bwabanga obutuufu bwakyo mwabujjawa. Twalina nakati video tuziina n'ebifaananyi tubina yali CDF. Yali ya commanding officer mu kikwekwete ekyo. Special operations. Yali akirimu. Ebifaananyi tubiina nakati ne video tuzirina n'ebyayogera yagamba I will show them hell. Genda ku tweets ze. Yagamba I will take them hell. Yakozesa kigambo hell. Ajja batwalya hell mu Karamojja. Era waita zaali wiki nga 2-3 nabo twalya hell. Ne bagirabako. Kati lowooza oli abuuza nti kati yakoze eki n'okwogera obwogezi nti Abbas nja kutta ogwo musango munene. Abbas nja kutta ekyo kakyokkompaabira. Kakati oli bw'aba agamba nti yajja kubira mu kofini oba okuvunnama bw'avunnama etteeka abatalimenye kimujjako guli omusango gwe yakola ogw'okuyekera. Kati bwenvunnama tegeeza mba nvudde mu kategori y'abayekera. Tewaliwo mitenda giyitibwamu nti kale awoze gumusinge president yamwe pardon kubanga gyekiri nti bamutwayinze mu mateeka awozeseddwa Besigye gumumezze Museveni amusonyiye. Naye the true meaning of okulabisa Supreme Court kiyakoze. Era olunaku lwajjo akabungezi nabaddeko n'omwami w'NRM sigenda mwatuukiriza. Yagambye ndiire bannaaye musajja ono baakaddiye nnyo. Bamuwadde omupiira nga goolo nkalu ng'alina kuba mu katimba ali mu 18 wali tali offside omupiira nakuba ebweru. Kofu otegeeza ki? Sajja tukoze bubi nnyo. Eyali badde agamba nti mulaba bulijjo muga atwale democracy. Mulaba ne kooti mugamba smart sizammwe naziwamba. Olaba kooti byasaze omusango ogwo. Ekyo Museveni singa kiyakoze. Yabadde atumaze. naye yabalagidde otabya. Naye yakulaze n'okulaga nti Then kati yankyagenda kuddamu agamba ekintu tugoberera amateeka baki. Nti tuamendinga constitution. Omusajja yanyize yagaye nti nze Museveni yakakola ebintu bibiri. Ekisooka bwe yavaayo n'agamba nti Kyagulanyi Bobi Wine yanziba akalulu. Yabba obulu wange milioni namba. Naga ekyo kyatukuba waliga nti yibadde musajja. Ekyokubiri bamuwadde omupiira ng'alina gambo nti democracy mumulabye. Rule of law mugirabye. Wachi n'akola byakola eno under the carpet. Naye ye nga musajja mukulu. Ekyamazima omuntu okasoweza emyaka 89. Kati osekadde kwogera mazima ekyo Museveni kyali. Kyawulira ku mutima kye kimuliko. Tosobola kati eyita byagala. Mu mubimusibako obusibe by'amateeka alaba bimulwisa mubuzaabuza. And that's it. So ndowooza nti it's a step okubanga kooti yavuddeyo netwa ruling naye tuyigemu ffe nga abali mu opposition nti waliwo ebintu byetusobola okutuukako nga tutaddewo embeera. Twagadde reforms, electoral reforms okuva mu 2016
actually even before 2016 twazaagala 2016 awo baatugamba obudde bwali buyise nga tugenda mu kalulu ne zirowooza nti zijja kujjaawo 2017 biki nga wali kiwedde wali kiwedde tebaazireeta wawo ne citizen compact oba ogijjukira bulungi ogimanyi nga ebyetaago baakola okunoonyereza mu Uganda yonna tulaba reforms ki ze twagala ne bazikola mu kibaita citizen compact nga mulimu electoral commission ebeere independent kyabajjo kyali kigambo kimu ekigambo independent okiteeka ku electoral commission bagamba kati they're fair independent gamba olaba bakubuguyaza bagitra the independent electoral commission kubanga bagamba ebeere independent naye nga independence yayo yali bagamba batya nti bwe kiba kitegeeza n'opposition okulondayo omuntu anaabeera kakiiko abanaakulembera babeere vetted publicly ng'ensi eraba bave bagaye nti abasidiki mwagala okuwa owa chairman ziyandyako enguzi takwalifyinga oyo tumuteeke ebbali paka wetutuuka ku muntu omuntu kati n'oli abeera ng'ekenya bubiri oli abeera mu ntebe eyo ng'akimanyi nti yes mu ngeri emu abeera endala akolera president aliko naye aba amanyi nti aliokulwa abantu era be baasalawo abeere kati bo kye baakola bajja ekigambo independent bakiteekaku ne bakituuzaako nti this is the independent electoral commission naye ng'ebisigadde byonna kitambula nga mbaata kirya mbaata kibuka nga mbaata ng'era mbaata tutegedde now yakulaze colors entuufu naye bwe tuba tulembeddeko ne electoral reforms zetwagala it is a question of okuteekawo mbeera zinakugamba nti ebintu ebyo bya reforms byetaagibwa nnyo era bisoboka naye obuzibu bwe tulina tetuli wamu mu kubyogerako bwe byaleetebwa abali abalala era waliwo abataabiwagira 2022 owekitibwa Mpuuga nga Europe n'abireeta emunyonyo conference gye yakola ab'ekibiina kino bagamba nti eno si time y'ebyo bijja kujja mu budde obulala n'atuka kuvaako nga tebikomyewo kati abikomezzaawo ne babuuza wali olirudda wali twabireeta nga oli Europe oba owulira ebibuuzo ebyo yabireeta nga Europe bamugamba si kyekiseera kyabyo n'ekiwandiiko nkiinako ne bakifulumya kakati amaze obivaako bamugambye si kyekiseera kati abireese kati nti ate lwaki wabireeta nga oli Europe banteeka mu mbeera gye tutera okwogerako nti kaluzungu as a rule man is a fool when it's hot he wants it cold when it's cold he wants it hot always wanting what is not kakati ekyo kyekiri mu byobufuzi bye tukola olwaleero bwe bakuwa guno omuzina ogampa ogwokwata mu ngalo waga lwaki ompadde kalapeero oba kitegeera kati ng'oli akubuuza niyo yagala ki tyateeka wali omuzindaalo omunene nga gusika eddoboozi bwe bakuteeka nti ati oguli wala kati oyagala kundeega nnyo eddoboozi njogere nnyo kiki kye twagala tetumanyi ekya Dr. Besigye yagaana okulya Dr. Besigye yagaana okukkiriza emisango yadde okwogerako ekigambo ekimu ku misango tuteeka plea yagaana yadde ogamba nti ngimanyi oba sigimanyi yagaana talina kyabagamba nibamugamba kkiriza nti ye oba nedda yagaana kubanga bakkirizamu yagamba ero si kooti temugwanidde kuwulira kukkiriza kanguwa kugaana si kooti naddira n'agamba bannamateeka be temunsabira beyiro kubanga eno si kooti gye musabamu beyiro bano tebalina buyinza bumpa beyiro tebulina buyinza kati buli mulego kati omusajja agenda kukola ati banaamuta batya baabagala muta kale waakiri yandisabye beyiro naye binaabikola ng'ali bweru yagaana yandibadde validity yes yandibadde ekyo mu struggle oyo musajja ye musajja an icon owa struggle mu myaka gye yefudde expendable nange ndoza kangende mbigere byawo ekitiibwa Ssemujunga bwe yagamba nze Besigye byakola nange ne nalibadde muli kumpi sisobola bikola nze Matovu ne wongamba nti bwe twayiwa mu kkubo Museveni avaako nze sigendayo n'ojja n'okakasa nti nze bwe weeyiwa mu kkubo kati Matovu ga kwoli avaako sigendayo tombuulira bya kiyaayi naawe ng'okweyiwa mu kkubo kwe kugenda omuggyako sisobola bankuba amasasi ag'obwereere wali ebyekiyaayi bino byalakwena sikutya ndi practical ate ebituufu mbimanyi
kati obuzanyo bwe tuli mbwala kwena bwe yagambanga abasirikale be mweyira amazzi ng'ebyamajimaji mwesiige bino mugende mulumbe kasango bakube essasi ne likutta abagamba bwe likutta bulijja kusanga Kampala obeera oshifutinze oshifutinze tujja kusanga Kampala ne balyoka batirimbula bali kakati nze siri omwobwo obuzanyo bwala kwena Kampala lyali ggulu Kampala bukasa bakube essasi ne bakutta tukusanga Kampala olwaira obuzanyo bwe tulimu tebutuweesa buyinza ku kintu ekimaze emyaka 9 kyabadde kyetaagisa Dr. Besigye kusibwa yennyini nakuteekawo mbeera ne tufuna verdict ye gye twafunye oba okategedde katokategedde twali 26 ng'ekiwandiiko lwe kiyita nti 31 tugende wali huliriza kati wano n'abavumi we bajjira kibadde kyetaagisa Dr. Besigye eyavaako eyayitako bakyogera batya takyaliko balina bakyogera tuba twetaaga Dr. Besigye eyaggwako eyagwa naggwako takyaliko kyentegeeza twetaaga omuntu eyaggwa era eyaggwako era ensigo etakyayagala akola nabo uli ebigambo akola nabo kyali waabwe okusibwa agana okulya agana okuwozesebwa agana okusaba bail tuke tufune judgment fundamental a landmark judgment tunagifuna ku muntu yakyusizza byonna yes tunagifuna ku muntu eyaggwako kakati njaga otunulire enjawulo wakati we eyaggwako n'aliko performance eri etya nowange nga mwali kabuleta aliko omanyi kati wenayogera ku birawo jagamba lwaki tageddewe kabuleta aliko n'oli eyaggwako ani alina impact nkakasa abatula abakitegedde kabuleta eyaggwa aliko ne Besigye eyaggwako singa bakubuuza nti tukuweeka ani oba otegedde ekibuuzo ekyo mulimu ka logic awo kitegeeza mulimu impersonation muntu oyinza okwetuuma nti gwoliko naye nga ebyaddala ebituufu si gwokola ki mulimu ka impersonation kyemutegamba nze tongamba tugende wali tujjeko Museveni nendikwatako togendayo nati kati byakiyaayo mbonziza mubyala kwena so kati olwala mu byobufuzi bye tulimu tulina baala kwena abamatiza abantu nti gavumenti tugikuba ekigwa mweyira amazzi bwe bakuba essasi n'ofa tukusanga Kampala mbobadde mu struggle mwofiiridde so mu byobufuzi bya kaka tulina mubaala kwena twabadde tuli awo Ssalongo dawa temula kwena muwabadde ebyobufuzi bya kakati bye tulimu tulina mubaala kwena abagamba abantu nti bakuba essasi likuta tukusanga Kampala gwenda olumbe weyira amazzi olumbe tegajja kukwata amasasi tuvudde ku mulamu omutuufu ogw'okulwanirira eggwanga n'oddikyusa Matovu ovaayo n'oyogera nti abo nabaalya ayogera ki ayina kugamba nti nze position nze manyi wenyimiridde manyi wenyimiridde kivudde gamba nze eddoboozi yange manyi ne werikoma era mmanyi nti waliwo asobola okwogera bino byenjogedde kati byenjogedde olwaleero bino nga waliwo abyogedde biyinza okukola headline okumala wiiki namba naye nze ne bwe mbyogera bikolamu ka headline second zaaka 5 ku social media awo katono aye ne bakuvuma bakubuza nti babiwulira ekibuzo babiwulira naye mukama mulunyiza nejjereza lwaki kugambe tulina ebyobukulembeze ebyobufuzi ebyala kwena omusajja kojja wange Besigye nga avaako yagamba toyinza gamba democracy takola nga weesimbyewo emirundi 4 akola bwamala yogenda mukalu ne kamukuba n'agamba akabbye Besigye namuganda nakugamba bana abasajja bwe bati bakola ki drafe ebyobulu tebisobola naye naava mu bigambo nga akoluka nakwedde kawedde akeeri kayunga n'agamba nkakasizza ebyobulu tebikola ki tebikola
era so akudde okwesimbawo abantu mbanyonyola ki nti ngeze kwesimbawo bampita na mulalu Lutamaguzi n'agamba nti omuntu yenna n'alowooza okuddamu okwesimbawo nga embeera eringa bweri nga ne byabakama yaliyo ajja kuba full of the first century. Lutamaguzi bw'abaye tebuli kunonga omuntu aga nti nze ngenda kwesimbawo bwe yamaze okugaawo kwesimbawo ga kisoboka ennaku eziyabadde mu dduwa n'agamba bino si byakaakati ba byaddi naawe kati lwaki nzonziza mu bintu byaddi kuula. When are we sobering up to rally Ugandans for a clear path? Manyizi wao embera mu mbeera zange nga ndi freestyle and I don't care. Wakiri kyemmanyi kozi njiriko. Wakiri kyemmanyi ebituufu ebirina okukolebwa mbyogera. Abalina obikola kuba ziremwe n'agamba abantu timujje tukole tebajja kukkiriza but I will say it. Abaso picking up from there, let them do it. Tulekerawo kumala googera. Kigenda kumalamu abalwanyi baffe amaanyi. Obagambe leero kino enkya no bagamba kiri. Lino okyusa kino lino bagamba kino. Then batwale ki. Ofuna kuna mzima Matovu ndi consistent. Era baso kuclose oba oyiwe nare. Ate opposition. Oba atali kino. Oba wannachewa. I'm very consistent. Ogwange gwa kulambika bannange bwe tuli mu opposition. Kabere president wa enkabuleta byenjogera nkakasa bifuna era ajjamu ekyokuyiga. Then n'abalansa abakole kyekimu bateke mu nkola. Naye ekyokulowooza nti tulina kulowooza kwerowoozaako bwe tutisa abantu bwe babasiba bwe twogera oludikya bwe tufuula ebigambo bwe tukola kino bwe tuvuma bali I mean it does not work. Tekigenda kweta change gye twagala. Nkulayirira nga ntya Katonda mwami Kyagulanyi bw'avaako ku mundo 2025 tajjeko mu 7. Kigenda kufuuka kizibu nnyo eri Munnayuganda yenna anajja ng'agamba nti nze gavumenti eriko ngikyusa. Museveni ne baana bafudde naturally. Kubanga omugigi guno omuto gulina amaanyi mangi mwoli. Bagenda kuba disappointed. Then omulala yenna alijaga nti namwe mwenna mwe bamu. Ne Sebagala bwe yatugamba. Ne Besigye bwe yatugamba. Ne Kyagulanyi n'abitugamba kati gwe natonde kyotugamba. Then obutateekawo musingi mubi. Olwaleero gwaliko kola ebirina okukolebwa naffe weetuli tukuyambe. Nakugamba buli kiseera kibaako gwe tuyita aliko. Olwo ne bwe nayagala nnyo president wa enkabuleta mugaire kati genda okunga abantu emiliyoni wali tujjeko mu 70 bajja kujja. Si yaliko. It's as simple as that. Bwabwa kujjako mu 7 naye kikola mu nkola ndira so si yakunga abantu kujja ku street. Because bajja kukola ki? Si yaliko. Na yaliko ne bwabagamba nti kati mwenna mukolola omulundi gumba ajja kukolola. Then oyinza otyo okukozesa ekyo ky'olina olwaleero to cause that change we need. Besigye used the little he had. Yali mu nkomyo yabonaabona mulwadde. Naye agambe sijja kulya, sijja kwogera kigambo, temunsabira bail oba banzita bakole ki? Banzite. Twafunyeeyo. Oyo ataliiko. So nze singa tufuna abataliiko nga 10 babesigye nga bayitako dda nga tebakyali kumulamwa naye nga batukolera ebintu ebyenkizo. Tolowooza nti basinga abaliko. Basinga bakabuleta abaliko. Kyamanyi bwe njogera abataliiko ng'otya. Kati kabuleta akutiisa. Ze tunudde mu kamera banna. Akutiisa. Sina kyejo. Abataliiko babesigye 10 nga bakola ebintu ebina impact basinga abaliko bakabuleta 10. Oba 10. Kati gwali olowooza maye bati okungamba lwaki towegatta wano lwaki tojje eno lwaki tokola kinkole ki kyekiriyo kiki kyenjagala tekiriyo kyenjagala kulaba Uganda ndala kyenjagala kulaba Uganda ndala niye nkiddamu buli kiseera wobeera waaliko kati yaliko taskiye okutulaga Uganda endala bw'abanga akabuleta yaliko taskiye okutulaga Uganda endala. Tutegeraganye. Yes sir. Naye bino ebyobufuzi bye tulimu ebyala kwena tebigenda kubako bitutwala. Abantu abaana b'abandi bagenda kubatta, bagenda kubasiba, bagenda kukola byonna nga tuli mu bundolindoli. Tuli mu byala kwena. Besa tukusaye Kampala. Mweweyo mu fence egula mirambo nga temuli gugwo.
enkola nze Matovu sigikiririzaamu. That is why I always say the truth. Oba abantu mugenda kwediima mukimpowooze mubeereko bye mukola mu ngeri yammwe buli omu nga bwana abasobodde, it's up to you. My role is to speak the truth. Ate tulina levels ffenna mwe tulwanira. Nze ogwaye guyinza okuba nga obusobozi bwenyina bwakwogera gwasooka okwakitinga you act. Naawe anyiigwa obunyiizi nyiiga. My role is to speak. Gwogwa otosobola kwogera nyiiga. Naye ng'onyiigira omuntu omutuufu naye okuddya obusungu ate onyiigira Matovu kubanga ayogedde ebituufu. Then oba tulina makulu. Nyiigira omuntu omuki? Omutuufu. Wali weegendereza nga waliwo siba bamwita Chris bikoze bitya alina byatwitinga waliwo Muhoozi byatwitinga n'osoba ku peegi ye nga kuliko kimu kyokka wamma gwe next president nga tekuli bavuma bwekuba messages nga ziringa 7 osanga mwezi vuma zibanga 10 abasigadde basiima abasiima abakolimu obukolimi nga teri bavuma naye Matovu nga bwayogedde bivumo osange 10 kate bonvuma gavumenti evaako uyo nze gamere sikyabisoma sije yambanya bajja kuvuma. I don't go there. Oba ontegeera Mpuuga abeereko post gyakola alina gye yakoze nga ku kitongole ekiramuzi naye bavuma message nga 10 bavuma bw'ovuma Mpuuga gavumenti ekyuka. Ekyo nkyogedde ebbanga lyonna. Why don't we transfer our anger to the right people? N'Empuuga gwe muvuma ayinza okuba akozesebwa bano. Nange kambuza ekibuuzo lwaki tebavuma amukozesa? Oba kirimu logic? Gw'ovuma gw'okkiriza nti waliwo amukozesa lwaki ovuma amukozesa? Baggaye babeera bapostinga osanga muwala wa Museveni nga ekifaananyi kye bapostinze teri avuma. Osanga Janet nga nawe yadde ayogera awo ne bapostinga ekifaananyi teri avuma. Osanga Museveni nga nawe yadde ayogera teri avuma. Nesanga Bedi Bwanika kakati ekiseera kituuse tudirectinga obusungu waffe watuufu tuyinza okujjamu omulamwa nga mpunzika ekyabesi gye wabuze ekya kooti. Njagala kwebaza President wa Uganda Law Society muto wange Semakadde olwa system mpi gye yajja nayo y'okubanga tebo bino byebale twatandise okulaba nti yabagamba ajja bakwatako buli akola ekikyamu sala ebyenjawulo bajja kukwatako ate obuyinza abuyina nga Law Society era ndoza twamulaba ondoza wakoje ne ka interview aga nti ate Semakadde yagenze eri bwe yagenda eri bamwambalira ne bamwisaamu eggaali kakati simani wachi bamwisaamu eggaali bwe yateekawo embeera ne biva mbino kugamba tukkirize buli omu alina style ejaso okukozesa okufuna ekituufu kyayagala. Naddamu n'akwata banne balooya nga 34 ne bagenda basinkana Chief Justice. Ndowooza ebyavuddemu birungi. Yakwebaza Besigye mu ngeri enjawulo mu bulumi bwalimu n'obugwi bwayitamu okuba nti yatulaze ekkubo ettuufu era mukulembeze yatulambise nti mu kulemererwa kwonna mu bunafu bwonna bwali nga yayitako what we can still achieve through him. So ndowooza abeere ekyokulabirako gye tuli ffenna abali mu opposition nti weyo tusobola okutuukako singa tuba tulemeddeko mu nnemerako eri positive. Alright. Thank you Ssalongo. Nga tugenda okuvira ddala awo this can't go unnoticed. Omukulu military assistant wa General Muhoozi Kainerugaba mukulu Kano Magezi Chris gobadde yogererako ddala awo ensangi zino ennaku nga 2-3 abadde afuukidde ddala ensonga ku mukutu ogwo gwa Twitter. Yakoze statement gyagamba nti it is the UPDF official statement. Olw'ensonga nti omukulu ono lwaki byateekayo birabwanga ennyo ebikulu ye military assistant owa CDF ate naddala ku nsonga ezikwatagana ne media n'ebiringa ebyo. Yakoze statement n'agamba UPDF official statement. The General Court Martial will continue to try anyone who conspires to murder the president, commits armed rebellion against Uganda, and engages in terrorism against the people of Uganda. Under no circumstances will Colonel Kizza Besigye be released until he faces the full extent of martial law. The final decision on this matter will be taken by the CIC
and chairman of the High Command, General Yoweri Kaguta Museveni. Birds of the same feather flock together. Mbulira gwoyita naye nkubulira empisa ze. Bwana kyoyagala nyongereko? I will leave it at that. Kale, wetuba tuvudde waawo andooza ensonga zo ziyitiddemu ddala dho n'ekyagundi era okyogeddeko. Ekyomukulu ono era kulisi yataddeyo ng'agamba nti General Muhoozi yabyogedde ng'agamba nti the traitor Besigye will only leave prison in 2 ways, either in his coffin after we hang him or shoot him, or on his knees apologizing to Mzee. Ekigambo fantasy okimanyi? Yeah. Fantasy. Kitegeeza nti. Fantasy kubeera mu mbeera yakwekkusanga kiri kyennyini oyinza okuba nga tokituuse. Oli mu birooto. Naye olina obufaananyi bw'okuba nakugereza. Tulina obuntu bw'aba China bwe twateeka ku maaso bwe tuti. N'olengera ekibuga China nga kinene. Eye ndi China kati. N'oyita n'ogamba Edwin yangu olabe ndi China kati. Akoze bw'ati ali China. Ndi ku nnyanja. Ndi ku nnyanja kati. Ndi mukuwuga naye ng'obutadde ku maaso. Kati bannaffe abo Mukama abasaasire. Ate abawe ekyo ekigwana mu bye boogera n'enneeyisa zaabwe. Okay. Yesaala gye mbasabidde. Kale Ssalongo mu bufu bwe mu ebyo nga bigenda maaso n'embeera eri ku muliraano e Congo tebadde nnungi n'akamu. Tujja kwagala tukubiremu kottooki wano na wali wabula ebimu ku bikutta abantu omugambo oba ebisinze okuba nti bibaleetera okusa kyekyokuwamba ekibuga okusookera ddala. Bati ekyo nga tukijjeeko wabaddewo okwekuba obwannannyini tugambe nga bagamba nti abayeekera ba M23 balina akakwate n'eggwanga erya Rwanda. Wabula ate abayo nabo bagamba nti Uganda eno yandibanga erina omukono mu bo. Wabula ate ne mabega awo okusinziira ku tweet era z'omukulu ezibadde zirabibwako wamu n'omukulu omulala amanyiddwa nga Mwenda badde balaga nti bo bakkiriziganya na buli kyonna ekikola ekiri mugenda maaso sayidi eyo. Ffe nga bannayuganda tulina kutya ki era tulina kugoberera kyenkana ki ku byonna ebigenda maaso n'obukosefu obuyinza okututuukako. Tulina okugoberera kubanga tugamba mu Luganda nti omuliraano gwokya bbiri. Ekiri mu Eastern Congo, Kivu province, ndowooza byogeddwako abantu kakasani kati olwera abadde bagoberera bamanyi waliyo Abanyarwanda ba mirundi ebiri. Abatuusi n'Abahutu bonna bali mu kitundu ekyo e Congo. Naye Abatuusi bano bo bagamba bazaalirwano era be Congo. Era n'olulimi batafuta lwayo nga era nga bwe tulina wano e Uganda amawanga ag'enjawulo muli Abanyarwanda naye nga Bawanda. Kati bwe babeerayo bo bagamba nti babasosola. Mu kubasosola tebabatwala nga bannansi. Naye ng'ate bo beetwala nti bannansi kubanga bazaaliranwa. Mu mbeera eyo yeevaako okutandika okwerwanako. Bo ng'Abatuusi. Rwanda ekiyingiriramu wa? Rwanda ekiyingiramu kubanga abali eri Bannarwanda Abatuusi. Ate bwe bukulembeze bwe tulina e Rwanda. Kati ye Paul Kagame president agamba nti nze ngenda okuyambako baganda baffe bali okufuna obwenkanya kubanga banyigirizibwa. Ekyo nno kyekifaananyi ekyokungulu ekikulagibwa. Naye ekifaananyi eky'omunda kiri kya mirundi ebiri. Mu lutalo lwa 94 Abahutu bamala obatematema ennyo badduka ne bayingira Congo. Nabo ne bafuuka beeyo. Kati batuuka eyo bagezaako okuligroupinga. Beekolemu omulimu baddemu okulumba Rwanda beddize obwannannyini n'ebyabwe. Kagame kimwanguyira okwempawalinga Abatuusi bano abali eri babere nga bakola obukessi n'okulemesa Abahutu okuba nti basobola okudda. Ekyo ekifaananyi eky'omunda kye batagamba nnyo bantu. Ekyokubiri, Rwanda terina kya bugagga kyeyina
ebyobugagga Rwanda byejjamu ssente nga gold n'ebirala ebijja Congo mu kitundu ekirimu abatuusi Kivu. Era ekigibeeza mu lutalo olwo kunyaga kubba ne bakulaakulanya Rwanda. Nakolako wano interview naawe naye kugamba nti nali nkuwa kyakulabirako nti tulina ebintu bibiri mu bubbi. Tuba twogera ku Uganda ng'amagye ga Uganda gagenze Congo. Jjukira nga twogera ku ssente bagenda kukola nguudo n'ebirala. Naye kugamba nti tulina abantu bamirundi ebiri banjawulo. Kagame bwabbe Congo atwala mu nsi ye Rwanda ne bakola enguudo ne bazimba amalwaliro ne bazimba amasomero ne bazimba ebisaawe n'ebirala. Uganda bwe tubeere Congo ne tubba ffe abagenze basse kinoomu ffe tujja ebyobugagga ne tuzimba amagoloofa apartment n'ogula zi street e Bulaaya nga zaffe nga baki Rwanda bwabba azimba nsi ffe bwe tubba twegaggawaza ffe ng'abantu. Ensonga zimeka? Bbiri. So Rwanda tesobola kuva Congo kubanga gyejja ekyokulya n'ekyokunywa. Era nga bw'oyinza okuggulawo olutalo nayo singa ogamba nti amazike gammwe agava eno agasala okugenda eri bateekewo akatimba tegaddamu kusala. Ate nga ebyobulamuzi nabyo kati kubanga ekyobulambuzi Rwanda kye balina eky'amaanyi mazike naye amazike ga Uganda bo kye bakola kusimba ebibala ku nkingizi za boda ne babizike nga bigenda eri kati amazike gagenda okulya bo bafunye ekyobulambuzi. Era n'ogamba tugenda kuteekawo ekisenge nga Trump wagamba tuzimbye ekisenge ensalo ya Uganda ne Rwanda amazike gaffe eno oba oguddewo luki olutalo nga mulwanira mazike kubanga bagajjamu ssente. Ekimu ku bikola ssente Rwanda is tourism. Yes. Naye tourism particularly mazike. Naye nga ate ebirambulwa si byabwe. So ate tulina abantu babiri bonna ba dictator naye omu at least owa dictator afaayo ku nsi ye. Bombi ba dictator and they are super dictators. Naye omu dictator afaayo ku nsi ye, omu dictator afa ku famire ye okusinga. Buli wano tulina bya bugagga ebijja Congo. Kakati lwaki ate tulina okubanga tuli concerned ennaku zo tulina abavandimwe abakayana wano basosolwa mu kufuna endagamuntu ne services endala ng'abatuusa abali eri bwe bakayana mu kufuna endagamuntu ne services mu Congo. Nawano bwe kikola ki? Era wabadde owulira ne Mwenda bw'aba ayogera nnyonnyola nnyo ab'ekisolo bwe bali ab'e Rwanda lwakuba abakolone basalawo batiti babalekera eno. Kakati kitegeeza singa mutandika namwe ne mugamba nti abaawali ekisolo awo si baffe tebafuna national ID. Kitegeeza Kagame ajja kuva kubuuzi lwaki tozibawa wakati yafuuse headmaster wa wana mukambwemu yafuuse headmaster wa wana mukambwe nnyo otegeera gamba ogambye ki ku Banyarwanda waya batabukidde banne bonna nga era wane emabega eri nzijukira yakolako statement we ali Gashumba oyo mbwe mu 23 wano twali message atulumba mu ngeri y'olusaagiriro katulaba eri bya ddala kyokka tetwerabira nti ebigambo bya Kagame byayogedde agamba nti bo bagoberye be mu 23 abadduka ne bagenda eri bali mu lukaaga ye babudaabuda abalala bajja Uganda era bava Uganda ogenda okulwana e Congo gwatulaba ofunamu ki nga Uganda yebudamya M23 bwe bagenda balwana eri ate wano nga mubamye ID ne services endala ng'ate wano bava okugenda okulwana eri kati we bava goloza kye kiyinza okubaawo ekiddirira. So tulina okubanga tuli very critical to watching a space. Saagala twerabire nti bannaffe abo abali mu layini eyo bafunye ebyobugagga by'amaanyi nnyo wano kati ensi yaabwe neggwanga lyabwe balina obuyinza bungi nnyo bungi nnyo ekisusse. Akati bw'olaba bano batandika okwerumaluma naye bagamba agabwa ageerwanyalwanya gaba gaagala kubba nnyinimu. Agabwa ageerwanyalwanya ago agaagala kubba nnyinimu mulina okwegendereza bannayuganda agabwa ageerwanyalwanya kubanga kiyita kyakusaaga bino bya bufuzi
bya buyinza, abantu baagala buyinza, power. Era Jakaya Kikwete nga president we Tanzania ye abagamba mulimba n'atunula eri ebbali n'abanaabira mu maaso bagamba musaaga. Era omu ku balooya baabo abanalwanda be bagoba Tanzania yembidde. Looya w'abanalwanda be bagoba Tanzania mbidde. Era ye looya w'abano wakwanduza bamugobye. Ye Tanzania Jakaya Kikwete yagamba nze seesembereza. Bano bagenda kuwamba eggwanga lyaffe balimalewo. N'abagaana n'okuddamu okwesimbawo mu bifo by'obukulembeze ebitegerekeka. Mbidde looya waabwe bagwa ggwerawa egonze naawe. So bagaayi bano bwemba temwegendereza mujagenda okwebikanga bwakedde dda. So Uganda tulina okufaayo ku ntambula y'abagaayi bano. Bwe batuuka baba n'amaanyi mangi ate era bagayina. Kale mba temwefuddeko loze nti biri eri Congo. Basala nsalo we bajja wano badde eri, bajja wano badde eri. Kati ebikozesebwa babiina. Ate support bagiina niyo omukulembeze w'eggwanga. Nga nyimirira mu bigambo ya President Kagame. Ti Uganda yebabeezaawo. Anti ne Uganda naye kyogamba Uganda izo babeezaawo nga President Museveni tamanyi. Anti ne Uganda ebegamba nti just oli abayogera boogezi. Kati ate wali wakkiriza ye Kagame wawudde nga akkiriza nti bali abasupporting. Naye agamba nange sibimanyi. Ate bwagira nti ate bali baganda baffe. Manyi bw'obeera omulimbo olina okuba consistent. N'okwetegereza byeyogera. N'okwetegereza byeyogera. So ndowooza nti ensonga zaabwe zitukwatako ekyokubiri. Olutalo bwe lubeera wali Eastern Kivu abantu basala abajja eno bangi mu ngeri y'okubundabunda. Kakati bwe tuba tulina ababundabunda nga naffe ffennyini munda emmere tetumala. Ne ssente ezitukozesa tezitumala. Uno Trump yatugyeko ne ssente. Kakati ate ababundabunda bongere bajje. So olaba nti tulina okufaayo era twandiyagadde nnyo emirembe gibeewo ku muliraano e Congo. Abantu balime kubonaabona. Bannayuganda bangi abakola emirimu e Congo. Sensibu lwebera nti erimu mirembe, bizinesi zijja kutambula. Biso bitukwatako. Saaga oli abuze nti bitukwatako. Bitukwatako, tukola bizinesi, nabo batukolamu bizinesi wano. But again, abantu ababundabunda abajja wano balina engeri gye balinyirira eddembe ly'Abannayuganda ery'okwetaayiza mu by'obugagga bya Uganda. Era ensonga nkulu. Ensi lwaba zirwana entalo zinoonya nsalo. Palestine ekubaganda bali banoonya nsalo. Wano waffe wano si wammwe. So tiwali n'ekiri eri kibali mu kulwanira. Bali bagamba nti abo baatwala ekitundu kyaffe, bali bagamba wano waffe. Akati gwe nti tufaayo. Nga basala bavayo ne bajja nti ate tufaayo. Tulina okufaayo. So ebiri e Congo nze ndowooza tusabe emirembe gibeerewo. Okuwuliziganya kubeerewo. Lwakuba nti birimu obukuusa. Birimu obukuusa. Butya Ssalongo. Buli abali mu lutalo olwo balina ebyabwe bye baggusa. Buli omu alina ebiruubirwa. Abazungu balina bye baggusa. Babbi bazibu bali mu kukukumba buli kyabugagga ekiriwali. Babbi bazibu. Nabalaba batwala kagudu. Kakati nakugambye wano Mwai Museveni wabyetabamu bali mu kunyaga bunyazi wali byonna kutwala butwazi wakwenjawulo eri batwala byabo bya bantu sekinnoomu. Atawo Kagame omudiramu bwabbabira nsi ye kale ne baba tuteko ne wakiri ensi ekola ki? Efuna musoka kati ekiri wali kuvandula. Buvanduzi we buli wali. Kati atenga government ya Congo eyekisangani yera batefunamu. Kwanga bano basalako be basima zaabu bakola ki? Era Shekedi yasigala ali lip tight ku byonna bano bye baliko. Na bano bamugamba nawe okola abazungu baagala kujja n'okubba. Baagala nafu tulina okunywezaawo. So ekitawaanya mu bombi byotalo lugenda mu maaso lwa byanfuna. Era mu Uganda looza ndi waliwo ekirala ekigenda mu maaso lutalo lwa byanfuna. Ffe bannayuganda tuyinza kugamba ki Uganda mu kwetaba mu lutalo luno kugibuuza accountability tulwetaba mutufuniramu wa. Era ndowooza abali mu parliament byebuuzi byali badde biriwo ku baminisita abali ne president. Twetaba mu lutalo lweyo tufuniramu wa. Kuba twali nsonga twetaba mu lutalo abaana baffe bafiireyo resources zaffe zigende nga tuli kitufuna mba tubere clear. Bye tufunamu accountability eriwa Rwanda ina byeraga.
ina byeraga ffe kiki tufunamu mu lutalo yo byefunyemu birabika birabika ffe tufunyemu ki kyekibuzo kyendese mu ddiiro twetaba mu lutalo Congo tufunira muwa kale tujja kuwunzikira awo emboozi ya Ssalongo tegwa malojja buli lwe tumufunako ebigambo agenda maaso n'okuba nti abigamba waba ayina waakutakudde naye ndowooza tweyigirize okuwulira amazima gayinza okukaawa tuyinza obutagaagala naye bajja ne bagamba nti olina kansa ng'akyali mu early stage oba olina omukisa ogw'omujjanjaba naye bw'osalawo okuga nti ngenda kuga toyogera kati bwe nkuwa mu wiiki gega nti kale kinali ngenda okugamba luli nti yali kansa naye nga munaku ebbiri yali awona kati ate wiiki eyiseeko takyakola ki stage etabuse ogenze mu stage 4 so tukkiza tulina ekizibu mu byobufuzi byaffe ebyenare musaa nnyo byogerako byogerembu lwaki tubogerako saa nnyo byogerako kubanga bo bali mu kaweweevi bali mu buyinza ffe tunoonya obbajjayo so nze emphasis n'amaanyi nga teeka ku ffe abaagala okujjayo bali tulina okwekolamu omulimu twetereeze ebintu ebitono bireme kututwala naye omwaka mulamba nga twevuma tuyomba tuyingidde mwaka mula twevuma tuyomba gwe tugenda okujjako agula nnyonyi agula zitanka alumbaga kati okumanya yatuva nako ali mu by'Congo mu ntalo ali mu by'Somalia ffe yatuva okudda yatumala ali very comfortable ali mu kutabaganya Kenya Tanzania anaati agenda mu Europe abatabaganye ojja muri ya Israeli nga yabayise Netanyahu abatabaganye ffe yatuva okudda nenga ate wano wali ekiki ekizibu ffe abaali musuzizza nga teyeebase yatusetingira omupiira tuli mu kwekuba bwe tubanga abejjako engalo nga mutabani we ng'ayingiramu ng'ateekawo ka tweet nga tudisikasinga kati tuba tukamala ng'ateekayo akalala nga tumuddamu ogwo omwezi nga tugumala eno gayi bwagenda e Thailand bwagenda Vietnam banoonye emundu empya emundu eziriko ali comfortable nnyo bwagenda bakungula obulo babututte mu kyuma babukubyemu obusera omusanga awuta kasera ke ayina emirembe gyotalabanga nako kubanga ffe yatukwasa omupiira tugwewawanyamu tuti twamujjako engalo so yenna alumirirwa eggwanga Uganda nga twagala bya ddala tetuzinga mikono tetwevuma kinnuma twevuma nze nange yandiyagadde ogamba nti waliwo maybe bali kye bategese naye nkyetabe mu ngero gambo why bajja kunnangira kanawe onoonya kaadi nawe onoonya bona atwegattako nawe onoonya kwerabisa eno nyumba tuli mu nyumba egi bw'oba oli ku opposition Matovu ali mu need FDC DP NUP PPP n'abalala bonna tuli eki Ssalongo Matovu gwe mbadde naye olunaku olwaleero ebigambo abigambye nga bw'obiwulidde atubeera naye buli we tufunayo omukisa mwingi ne tumufuna n'agamba ebigambo ensonga zibeera za politics peke yake mu bufu ofaananako bwe buti abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu Rukia yabadde ku camera liking a video eno. Thank you so much.